siyo ba kamera zikola ddi because sawa ntwandwe tulaba footage ngera tumanyi tujajingira wawo bulambu abantu bugenze banji bakyali ku bisago era wanje batasuubirwa kuwona olw'ensonga bakoseddwa gambe emmotoka gyabaddemu ebadde ya bbeeyi niwe tuukira okufaanana ngaawo bifaananye kitegeeza this has been a fatal accident y'amaanyi nnyo era tubasaasira bonna abazze mikwano ne baddira minisita ne bamusiima with billions of money nga minisita ono tomusangako naka project kawamu kalijjeno ke yali atadde mu bantu so ebintu bino tubitunuulire naye tubitunuuliremu mu ngeri ey'enjawulo lumu nerinako omuntu gwe nali ŋŋamba nti Lwasa mabegakaawo yali akaaba omanyi buli wokamente nga togiwa biwata okakana amateega saze oba si kinga ekamizza kati igwe wa revenue igwe wa KCC kiki kye mukozeewo mu bino disasters ezigwa mu Kampala mutaddewo ko ku mbeera eddukira abantu bano oba baneza ko mwenna abalabi baffe etambula kujaffe Ebroad Media wamu ne Focus TV mujye bali mutusaako engalo mukulikeyo mu weekend abawagizi ba Man U South to you abaseno ekyo mutwaje kwasiza mbonna bonna mpotongole naye nga tunagenda nnyo mu bubuuzi bya bintu ebyo omukugu wange professor wange agenda kusooka ababuuzeeko oluvannyuma nje batemeremuko ebibadde mu weekend nigibukeredde enkya ya leero ki ebigenda mu ggwanga omukulu gwange ogamba ote muganda wange ndi bulungi obulamu bugamba ki bona tabbo muli mutya twagezaako okubala ogezaako okutambula mukama katonda ebiseera ajja bimaliriza alhamdulillah wenna alaba emikutu gino kuli Focus TV wamu ne Ebron Media nkwebaza okubeera ng'olaba wonna wesinzidde ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora nga gwe wasalawo nti buli we tujja nga buli olaba notification onyigako n'olaba mu mbeera eyo ate notalabako bulabi katono nalabira ddala mu mbeera eyo nina kulabiza omulabi wange yes bamita Kai Shoots yandede mu communication ngo amuliyege Uganda agalinda ku Ebron Media Kai Shoot I salute you waba talabe ku Ebron Media abalaba bamulimba thank you so much nange ntumirako ku balabi ba Focus TV mwe bali okubeera nga mulaba bagenda mu comment section nobaako kyobuuza nobaako kyowagira nibo ngamba bugambi nti twebale kuweereza kimala kuba kinzizaamu amaanyi okubeera nga tusigala tukola otherwise ababadde mu weekend abebyemizannyo ndowooza monna muli basanyufu ebisinga okuwagirwa mu Uganda zonna zakoze bulungi tunakuwalirako bannaffe aba Man City kaddoka abalumye emirimu abeetumiikiriza nga bava eno mu Man U muzi Liverpool kwegamba abawagizi ba Man City bagita collection effort amaanyi amagatte tusasire ne koji waabwe pompe gwawuddeko twalabye yavuze wali nyafeting ne mu kisaawe yagudde ekigwa mu kisaawe si wabanafu naye olinako ogambe wali nti Arsenal mwagiwadde ekikopo kawakanyanze ng'omuntu lwansonga emipiira egibulayo gikyali mingi mukko Arsenal tugirabyeko ku ssaawa esembayo bambi ng'etandise okwavula naye tusaba guno omwaka mukama ayanukule efuneyo kaakakopo emyaka gigenderedde munnange naye akakopo ate n'ekirala nti abawagizi bongere bambi okuwagira ekintu kibalaba nga kitegeerekeka kubanga okumala emyaka abiri gijo kirabika kiba kinene mukko so nga tuyozaayoza ne Michael Carrick Michael Carrick bangi abamu mumukuba ndaba ne byasambanga nabo footballers naye abaita class 9 abo postcodes bamukuba naye nyaba abaprovince naye kiriwo kyonna we need results kale obulamu bugamba ki obulamu bulungi ng'obwange ne tukeredde mu njega baganda baffe batata baffe bamama baffe bajjajjaffe abwangalire katwe mu katale ate munnange oba ogwavudde ku kyomuliro emali yaabwe yonna esaanyeewo kati bafumbya miyaji awo bakaba bakumba sooka ompe ku update eziriwo abalabi baffe asobola ogitegeera obulungi okay gwe alaba emikutu gyaffe gino we balina okubeera ng'olaba amawulire gano gakedde ku makya Uganda ne tugwamu enchukwe naye ate
akatale ke katwa okujja kigambibwa mbu kivudde ku masannyalaze. Waliwo amasannyalaze agavuddeko obuzibu ga sparking okuma omuliro ogwo okulaba nga emaali esaanawo. Olwo omusuubuzi gwe ndabye alina akagambo kayogera nagamba naye simanyi omunnayuganda ali seefu kyenkana ki. Tutuuse wano tetulina kimotoka kituyambako zikiza muliro ffe abantu asize ebadde emaali esigaddewo. Wulira n'ekifo kyennyini nnyini nga kisibe abakuumi nga tebamanyi bakola ki kubanga tusuubira nti mu kaseera kano ak'okubeera nga bayaga okutegula emaali yaabwe bandi akisesinze ebifo ebitanabakola ki kugerako nababulayo. Naye omukuumi yagamba nti manya omusuubuzi omwe abadde agamba nti tutuuse wano naye ng'onoonya n'okunoonya bwe muyita mulabe nga mutaasa nga temulina access. So abantu bafiiriddwa emaali yaabwe ewerera ddala ekatwe mu katale era tukubamu akafaananyi kati omuntu alina looni woni tutambulira mu looni biralamuko omuntu alina looni abaana bazibbwayo ku ssomero naye bino byonna njagala mbigeraageranye ne outbreaks oba n'amateeka law enforcement eziri mu Kampala. Kizaayo eri bwe nagambira nti Uganda teri naddala mu Kampala wano tobeera safe. Era navayo ne nkugamba nti osobola okeera ku makya ng'ekizimbe kyewasasudde either kikutte omuliro kyokoleramu bakasitoma bamanyidde nnyo edduuka lyo balitegeeredde kikutte omuliro sinakindi nga renti bamwongeza tomusobola sinakindi nga bagamba tugenda kikola renovation tugenda kijjawoko tuteekewo ekizimbe ekirala. Kati kubamu akafaananyi bakasoma bale muve ku kintu kasitoma ng'amanyidde ewantu ng'aggula kifo tinjagala gundi nagenda wa gundi nga maama ali wali mu katale bambi amanyi nti bwe mba ngenze wa mukadde gundi naalongo gundi yanguza kino ne kino bwesimbu bwakyo. Kati abantu bangi bakosebwa obulamu bwabwe, abantu bangi nga bw'olaba juzi neera n'amataba bwe gaali. So these outbreaks disasters zino tulina okubeera nga mu bulamu tuzeetegekera mu ngeri yonna ng'okola naye ng'okimanyi nti saawa yonna kiringa ng'obulamu bw'ensi eno omutookera ku makya n'ogamba nti nze ndi mulamu 100%. Waliwo n'omulwadde akusooka waliwo n'omulwadde gw'ogenda osooka okufa gwe atambula tubirabye wangi. Kakati mu kaseera bwe kati nga tuli mu mbeera ey'okubeera nti amalooni nga bwe tugambye abaana bali ku masomero saa zino ke kaseera kubeera nga vidi zitandise fees baba musuubira looni zibali mu bulago so saasira maama oyo abadde akozesa akasente ke akatono n'agenda ng'agattiriza sente z'obubiina oluusi wakazijjayo ez'ekibiina bakugamba nti mali ekoze eki so tusaasirako kyensokere ddala osaasira abasuubuzi abadde ekatwe abatuukiddwako enjega eno era ne mbagamba nti Mukama yekka yamanyi kuba ne gavumenti yaffe ebiseera bingi ezze neesuubiza abantu ka compensation. Tujjukire Abamataba nakyazaako omuvubuka wano musuubuzi omu ku basuubuzi ate ab'amaanyi singa baali busuubuzi twandigambye amumira kati babategeera ab'amaanyi ng'agamba nti compensation okuva lwe yayogerwako tekola ki eri ku nfudu yeewalula. Wetusabira gavumenti nti ebintu bwe biti bino bikolebwengako mu nkola ennambulukufu. Lwaki osobola okudduukira ba tiktoka ne biliyoni 5 maama oli abadde alina obutungulu n'ennyaanya kapita 10,000 n'alemwa okutuusibwako ka relief bwe kati mu kaseera kano. Kati simanyi nkola mu sisitimu y'eggwanga nga bweri naye twandibadde tutubeeramu n'abaana nabyana ekyokubiri this is a disaster kigudde bugwi ng'amataba gagwa bugwi. Tujjukire mabegako wali ab'Owino bakabamenya emirundi kati emeka bagenda bagiryako kitundutundu. Abamu bavudde bavumirira hamu olw'ekikolwa eky'okugenda nga bagimenya. Abagamba baasasulwa ddala bamaze emyezi 4 5 nga tebasasula renti
babagamba dokola ki okuvaawo these are the things bitwagala government etunulemu ne ba Kampala City Authority balemenga kutunula nnyo kufaayo nnyo okusolooza omanyi buli wokamenti nga togiwa biwata okakana amatega saze owa sikinga ekamizza kati igwa revenue igwa KCC kiki kye mukozeewo mu bino disasters ezigwa mu Kampala mutaddewo ko ku mbeera eddukira abantu bano oba etambula nga ninga ebitongole ebivunaanyizibwa ku kino minisita ow'ebigwa bitalaze omulimu gwo gwandibadde gulabikira wano budde buno kubanga kati this is your job actually it is your time to shine omanyi bagamba amaziga g'ente gesanya malembo kakati mu kabenje mu disaster bweziti mataba kizimbe kiyidde katale kokyeze kayate gwe minisita awolina n'okuviirayo wetulina okulabira wetulina okutegeerera nti minisita ali mu kukola kubanga ofiisi yo eyinza okwatira emala ebbanga nga tewulikiddwako kati this is your day genda kati senga gwasosedda walibwa mu katale wali nga gwoliwo obuuza bali neki ekitandibula ekiki mbayambe ntya it is very pity ensi yaffe okubeera nga edduukirira omuntu eyeesobola ateesobola n'akola ki neyeerabirwa nkugambye maama akozesa emitwalo emeka 10 ye capital ali mufuna ka compensation ne baddira minisita ne bamusiima with billions of money nga minisita ono tomusangako naka project kawamu kalijjeno ke yali atadde mu bantu so ebintu bino tubitunuulire naye tubitunuuliremu mu ngeri ey'enjawulo lumu nerinako omuntu gwe nali ngamba nti Lwasa mabegakaawo yali akaaba ng'agamba gavumenti ebizimbe bitwalibwa looni zitwalibwa naye nenzijukira nti Lwasa ono okuleka bino bibeera mu kamera kwejalabya biki musajja alina businesses ekitegeeza employinga abantu basoba mu bibiri oba ebitaano plus emufunamu emufujjamu omusolo ate nammwe abantu okubawa emirimu kati okukwata ssente n'ozigula munnabyabufuzi eziyitiridde ate omusajja ono najja nakkaabirira ekizibu ng'alina abamulyako abatali bafamire ye asasula omusolo mungi n'atafiibwako kati weneewunyiza enzannya y'ebyobufuzi oba enzannya ye service delivery mu ggwanga lyattu Uganda naye nyongera kusaasira busaasizi abali mu katale ako akeekatwe abatuukibbwako enjega eno tusaba Mukama yaba abasaasira ekyokubiri tusaba ne gavumenti eveeyo ekole kyerina okukola kati kubanga kati bimu ku ebyo ebitulondesa gavumenti emu oba endala kwe kubeera nga ebeererawo abantu baayo otherwise kyekyo mbuufu bwe bumu enjega oba nti tenjega akabenje kase naggagga w'e Masaka akabenje ke bayita dekabusa tubeeko bifaananyi nga n'emmotoka ne mu scrap oyinza olowooza kiro naye nga ate emmotoka ya bbeeyi kitalo nnyo kitalo ddala eri omugagga oba kati kaŋŋambe ndi mu kuyita ku sayidi ya omukyala abazadde abaana n'emikwano ababadde bawangaala ne mugagga ono obubenje bungi obugwa naye tunokolayokko oba ensi ejjayokko obumu obubeera obw'enkizo oluusi olina okuba nga olinako ekyenkizo ku balala okuggyayo kabenje ako ng'okwogerako so omugagga ono gwe bayita Bosco Ssennyonjo abangi gwe bakazaako bitanda afunye akabenje ku express kigambibwa mbu abadde agenda ku airport n'abaana be 2 balufiiriddemu ye n'abaana 2 ne bakalirawo kati ate bintu bya Mukama bizibu
waliyo omwavu agamba kale nze nensangawo eyo bizibu nti omugagga ye abadde agenda wa airport oli omwavu agamba bakola ki bejalabya yes naye kino kiddayo eri bantu bonna nti teriyo kabenje teriyo muntu akeera ku luguudo ng'anoonya ki teri muntu okuleka nga mutume akeera ku makya n'agamba nti kantomere omuntu ono mukole ki mutte teriyo mmotoka muntu avuga mmotoka akeera ku makya naye akantomera eri naye obubenje bungi bulabikiddwako ku nguudo ez'enjawulo naye leero tuli ku express oluguudo lwa express ekisookera ddala nze nali nduvuzeeko emirundi egiwerera ddala naye kuliko leeni bbiri kuliko leeni eno ffe bagosiro abagenda empola ffe abavuga ka VIP k'ekikungu ne kubaako ne luli abawalabuka ba Jonathan abalinnya akabaati kamulageko si ya danger kati leeni zino bbiri zindekera omwaganya nze okusalirawo wewe wenyina okuyita neŋŋamba naye wankubadde si kyekyenkalakalira nti tosobola kufunirako ki kabenje naye ebiseera ebisinga these fatal accident zivudde ku overspeeding nti mulimu n'omuntu gwe nali njogera naye tukaayana nga ŋŋamba ku express tovugirako gundi speed ya 5 ezo tozivugirako era twakukkiriza tokkirizibwa ne mugamba nedda eno speed eyo yeggwa gicontrolinga tebateeka nko ku express kugamba nti olina kubeera 10 plus it is upon you gwe okugamba nti newepimira because gwe avuga ekidduka kyo so kati sijajinga mugagga kino kana akabenje aka Bosco bitanda sigwe njajinga naye ndi mu kugamba nti bannayuganda envuga yaffe naffe siki sinungi nti gwe loni okola ensobi emu this accident involvingiddwamu abantu abasukka bameka emmotoka esukka mumeka kati emmotoka esukka mu 3 involvinga mu kabenje kitegeeza omuntu omu okola ensobi egi neoletera banno abadde avuga obulungi abadde ali mu leeni ye abadde atambuza ekifungo kino tambula naye lugenderamu kino kinzizaayo nti bannayuganda bwe tuba tukola bye tukola oba oli ku luguudo please faayo nnyo otegeere banno nti nze bwe mba nvuga bwe nti buno bulamu bwange ekyokubiri tulinawo olwesi ezo ze bakola naye gw'odumiramu tomanyi gy'alaga tomanyi missoni ye eriki loni buno bulamu bw'ensi tutambula tutandika buli omu ng'alina missoni alina walaga nze nnyina ekintu kimu era Mukama Katonda kye yannyambirako oba kyakyanyambiddeko okukuma nga ndi mulamu bwe mba nnyina olugendo lw'envuga ndubalira mu ssaawa before era kizibu nnyo okunsanga nga ndi ku hale nti nkubirira obudde tebukola ki mu bulamu bwange siinamu budde kundeka because olugendo lwemmanyi nti kati okuva wano paka Kyankwanzi nvugirayo essaawa 3 then I should start 3 hours before kinyambako obutapaala obutalinnya oba emmotoka zonna zidduka motoka gyonyinnya ekigere n'okiniriza kuzikola ki zitambula so tusaasira omugagga ono poliisi tenavaayo kakasa ngeri kiikamugiika abadde simanyi oba kamera zikola ddi because ssaawa zino twandibadde tulaba footage ngera tumanyi tujajingira wewaawo obulamu bw'abantu bugenze bangi bakyali ku bisago era wangi abatasuubirwa kuwona olw'ensonga bakoseddwa ngambye emmotoka gy'abaddemu ebadde ya bbeeyi naye wetuukira okufaanana ngaawo beefaananye kitegeeza this has been a fatal accident y'amaanyi nnyo era tubasaasira bonna abazze mikwano ab'eŋŋanda ne famire eya Bosco bitanda nti Mukama yekka ayinza obbagumya otherwise ffe ng'abantu tubigirako byogere wabula tusaba nti ne poliisi bw'emala okuzuula ekivaako kitaakirizibwe nga bukyali nze nnyina ekirala kye nkugambye kyova speeding ku express okwo abantu bangi balowooza nti
tolina tosobola vugirako speed ntono olina kuba nga odduka naye nze ngambye nduvuze ennaku emirundi egy'enjawulo nga nvugira mu leeni eri eno esooka ate nga ndi ku peesi yange gwayanguwa nodda wakati mpitaako okole ki ogende because simanyi gy'olaga nze mmanyi gye nkola ki so tusaba mukama abagumye naye nga abamu kubafiiridde ku express eyo abagenze mu mawulire amangi kwaliko n'omwami munnamawulire waliwo munnamawulire oyo owa yali musinguzi something yali wa NBS from not mistaken NTV naye era yafiirako ku bantu bangi bazze obwenje bungi obuzze bugwa ku nguudo ezo tujjukire n'omugaga gwe bayita Mponye teyali ku express yali ku luguudo era yakaali kabenje koogerwako nnyo mu mawulire banaasaasira yinza wasimenye muntu oyo yafiira mu kabenje naye tuli mu kusukumya obubadde nnyo mu mawulire mutabani wa Sidiiro very true era luguudo lwerimu oyogedde ku mutabani wa Sidiiro Sidiiro ono omutabani ono kigambibwa mbu Baliya zino yagenda okuyitawo tezaaliwo a few days nga akomawo ne ziteekebwawo kigambibwa yagenda okujja okukomawo nga yaleka tewakola ki tewali Baliya zonna ng'ayitawo buyisi kaweweevu emmotoka zaalimu zidduka kati overspeeding it can be blamed naye ku muntu wabeera mu steering wadde mbuvuga speed yakola ki kyagala ekyokubiri n'obudde bwali bwa kiro nga tosuubirayo nnyo interaction za mmotoka ndala so eno ekyakoleddwa omukulu okubeera nga yavaayo n'atomera Baliya zino bunafu bwali kuba abatesitesi oba abatuzimbira enguudo e Uganda wano w'osanga oluguudo lw'oyiseemu ku makya lulikiriya olweggulo n'okomawo olusinyesimumu erinnya ate even a kilometer before nga tewali kalaga nti gy'ogenda bakolerayo eki ndi mukulibwa nebaza balimi b'enguudo abateekawo diversion zino nina ezijjukiza ne bannayuganda abavuga emmotoka b'ebidduka tujjukire okusoma ki obupande nsaba busaabi kino kiyitidde ku kamera wano bakasoma bubi akapande bannayuganda tusome obupande e Uganda wano w'osanga omuntu bataddewo ekipande 50 nalinnya 12 bakugambye 5 nakubisa emirundi emeka naye abataddewo ekipande balina ensonga lwaki either waliwo ekkoona mu maaso waliwo ebisolo oba ente eziyitawo abaana batera okuyitawo kati babiteekawo for reason ekyokubiri oluguudo luyinza oba lufunda mu maaso woolaga secondly obupande waliwo bungi butegeeza ebintu bingi abagenzi mu driving school mukimanyi naye bannayuganda tetusoma bupande omanyi bantu bameka balina story ng'agenze n'avuga express eyo neyeetoola n'abula n'agiddamu naye ng'ekimusumbuwa butasoma ki kapande kati bulemu ziri ku babiri abalima enguudo mutusaasire muteeke ebipande ku ki ku makubo abavuzi b'ebidduka musome ebipande bibayambye nebikola ki nebiteekebwawo because otabisoma obulamu bwo buli muki mu katyabaga thirdly bannaffe abafiiriddwa emmotoka ku nguudo kanojja kasalamu abafiiriddwa emmotoka zaabwe ku nguudo mutuyambe buyambi muteekeho indication eraga nti emmotoka yakoze eki busigale buvunaanyizibwa bwange avuga bwe ndaba ekintu ekiraga nti emmotoka yafudde mu maaso eyo okukendeeza oba okukola kye nnyina okukola naye nga gwe omuyambyeko kikoze eki okimulaze wano e Uganda osanga emmotoka yafiiridde mu kkubo wakati naye ng'ogyekanga bwekanzi nga tewaliwo wadde akalaga emmotoka eno yakoze eki so tusaba naddala department y'ebyentambula batekese nnyo mu nkola ebintu ebyo bibeere bikulu tuve mu kusaba kintu kidogo ku nguudo wabula tuteekese ebyo bitonotono kale mu nkola bingi byogerwako ne tebikolebwa omwami Amponye bwe yafa waliwo etteeka eryajja nti tewaliwo motoka ejja kukkirizibwa nga kufiira ku luguudo esigalewo nanyini olisasulanga ssente breakdown yejja kujja egikime egitwale gyekola ki egitutte
ndayira nti Katonda tena motoka nemu yasikwa bye byange weewaawo kale tujja kulegera kwebaza abakama bafa bateka mu ssente aba focus investment and services bakola kyamaanyi nnyo tugamba bakubye ku namba z'essimu eziri ku screen bakola ate ne ku TikTok kwebali sogera no banoonya kukononola technology bakozeeko ne bakulaga packages be bantu bokka beesiga ne bakolera omukolo gwo delivery mu photography within 10 days 10 days bagamba nga buli kimu kikoze eki kiwedde balance oyo agamba nti owa erinda mu soko leko nebo ebyo biba biwedde so nga tine focus farms and chicken supply bagamba nti yiga okuluna ekoze ennyama kuva kawuko nga kato mpaka weeks mukaaga kaba mu kilo 3 otherwise okay tujja kusukawo nyaawo sigadde za Ibron Brian ambassador abanyulo ebyononese I sign out